ekizibu kiri ku basi kiri ku ne boda boda indiscipline. Kayihura agamba nti ebiseera ebisinga obungi abavuzi b'ebidduka naddala bbaasi bafa ku magoba mu kifo ky'okusesera ku bulamu bw'abantu ba bulijjo. Well, starting with this season, we are going to be extremely strict, especially buses. These bus owners, they use one driver, like on 2 routes, to go come, and the man gets exhausted. Agamba nti okubajjako license kikigenda okubasobola. Nga tukolagana bulungi ne Ministry ya Transport okubajjako license. Juzi waliwo company ndowooza gye bajjeko license yatomeza abantu eri nani Sanga. Ng'akyukidde aba FOC abateekateeka okwekalakaasa ku ntandikwa y'omwaka ogujja, agamba nti bano balina ebigendererwa byabwe ebirala tebaagala kuteesa era balowooza nti bokka be balina okulekerwa eddembe okukola kye baagala. Baagala gavumenti ya ngeri ki? Baagala eddembe lya ngeri ki? Owulidde kye baliko okutabula tebaagaliza Uganda eddembe kyendaba kubanga bwa waliwo issue tugyogereko. Palamenti ekola bulungi ogiraba, gavumenti laba poliisi tukola mutulaba tugezaako. Owulidde kunoonyereza bw'oleeta information nti minisita fulani tuginoonyereza sife tubakutte n'ebipapula bino bye Karuhanga bye yalaga mu palamenti twabifuna dda omwaka guwedde ne tubinoonyereza ripooti weeri nga bifu. Singa tebyali bifu twali kutte ba minisita abo kubanga order yava wa president. Kayihura bino abyogedde mu disitulikiti y'e Bushenyi gy'agguliddewo ekizimbe kya poliisi mu kitundu kino ekipya. Ekizimbe ekikadde ekibaddewo kyazimbibwa mu 1935 era nga kibadde mu mbeera mbi. Asiimye abantu mu kitundu kino okulwanyisa obumenyi bw'amateeka n'agamba nti emisango egisinga mu kitundu kino giva ku bukuubagano mu maka.